Ne kati gwe n'abakooba wakajja mu byobufuzi oyagala kwonoona political career yo. That's very wrong. Don't accept to be used. Temufuuka toilet paper. Toilet paper esooka n'ebeera ennungi, buli omu agyegomba n'agigula ne ssente mutwalo n'aga eyo tipi yange ennungi. Naye bamala ogyekozesa biri ebyo bye mutegedde eby'emmanju. It becomes dirty. Oli agikwata na bwaki n'asuula eri. Kati temufuuka toilet paper nkozese. You better resign. Muwanike ogambe nti nze bangambye ngende nvume Kyagulanyi ne obwa minisita kambusuula eri. Muricognizinga amasannyalaze agaliwo, muricognizinga omukono gwa Katonda oguliwo. Katonda tebalwana naye. Buli awalana Bobi Wine oba awayiriza Bobi Wine oba akola ekibi Bobi Wine alwana na Katonda direct. Ekyenjawulo kye nalaba mu people power eri accommodative oba eyaniriza buli omu buli wandowooza oba oli wa DP oba oli wa FDC oba oli wa NRM bonna obalaba wano n'obukoofira bwabwe ne langi zaabwe ne kadi zaabwe nga tewaliiwo abakola ki abakuba ku mukono oba abagamba nti amwe mugende eri ekitali mu bibiina biri ebirala okyegera biri ebibiina ebirala baagala bakukyusiza eddala ba blackmailinge basiige ettoomi ekibiina kiri oba kiri ekitali wano mu people power. Kati nze ng'omuntu atayagala nnyo bya ntalo okukaayana na gundi kuba kati ebibiina by'obufuzi ebiri ku opposition ffenna ekirubi ekigendererwa kyaffe kiri ekigendererwa kimu kujja mwami Museveni mu buyinza nefuga bye erya NRM. Naye waliwo ebibiina ebirala bw'ogendayo owulira bakaayanira bifo balwanyisa ate bannaabwe bwe bityo. Kati nze emivuyo ng'egyo mpulira mu mutima gwange nga saagala gyetabamu, saagala kuwalagana na muntu gundi olw'okuba ye wa FDC oba wa DP oba wa JEM oba wa NRM. Njagala nsigaze emirembe gyange ne tuzanye ebyobufuzi eby'ekikulu. Kati eyo yenjawulo eri wakati w'ebibiina ebirala ne people power. Kintu kye saagala nnyo oba muntu kuntegeerera baŋŋambe nti kibiina gundi kikyawe tokolagana nabo toyogera nabo. That is not me. Sibwe nti bwe njagala okuzanya ebyobufuzi. Era eyo character njirabye mu principal waffe Honorable Kyagulanyi Ssentamu. He's accommodative. Ayaniza buli omu. Bobi Wine first of all Munna-Uganda. Era ensonga ezikwata ku Uganda ziri at heart, zimuli ku mutima. Ekyokubiri Bobi Wine atusomoozezza nnyo. Nze ndi musajja mulokole ne Bobi Wine atusomoozezza nnyo ng'abalokole naddala bannaffe abasumba. Bobi Wine is a family man. Ata standinze ne family omanyi oluusi abayaaye batera ne bagamba nti ofumbiddwa muyaaye bigenda kukomaawo. He's a family man. That's a very big challenge. He's a family man. Akumya amaka ge paka kati alina ebbabi. Nze okuva lwe namulaba nalaba dda Bobi Wine nga nkyakola ku TVM WBS ne Top TV. Naye nga nange bwe nawulira nti Bobi Wine mufumba alina omukyala nga mbeerawo ne ngamba omuyaaye era bijja komaawo. Naye he has challenged us. Nze ndabye abasumba abaawukanye ne bakyala baabwe nga babagatta mpeta n'embaga nga baawukana nga family zaawukanye. So Bobi Wine is a family person who will promote the growth of the population growth of Uganda. Bobi Wine muntu wa wansi akuze tumulaba. Nze Bobi Wine saakamula namulaba danga nkyakola ku Top TV nengenda ne ku WBS. I used to come and interview Bobi Wine. Naye ng'omulaba muntu wa ghetto, omuntu ali ebikomando. Kati omuntu oyo bw'atyo atazaaliddwa eri mu posh hospitals, luxurious apartments. Abawanjawulo nze ndi mukkiriza mu Bayibuli ne Yesu Kristo olwaleero gwe tugulumiza kabaka w'abakabaka. Baabulwa we bamuzaalira ne bamuzaalira mu kiralo ky'ente eri ng'ente zifuka zireeta obusa bwe ziwoggana. Ne today Jesus Christ is the King of Kings. He has billions and billions of followers. So nakwata Yesu ne mukomparinga ne Bobi Wine. Bobi Wine mwana waffe wa ghetto wano akuze kati embeera yonna gy'omunnyonnyola abaagitegeera. Okitegeera Bobi Wine mubaka wa parliament agezeseddwa. He's a leader. He has alina qualities za a leader. He's a member of parliament Kyaddondo East. Yes. Therefore
oli ayangwa mangu gamba nti ayina obumanyirivu mu by'obukulembeze. Biri ebya ghetto president sijja bigenda mu nnyo naye obu leadership emanyiddwa mu mateeka ligali. He's a leader, he's a tested leader. Towulirayo Kyaddondo complaining nti atukulembedde bubi. Therefore, bw'aba avudde ku level eno n'agenda ku yobwa president, I think he will make a good leader. Munno gwe mukutu gwoliko obudde buno Dambariki emuweerezaawo era ng'olunaku lwa leero tulina omukulu gwe tusinkanya abasinga mumujjukira ye mukulu gwe twalabako ng'asitudde omwami MP ku mukolo gwa Ssaabasajja Kabaka ogwali ebuweekula. Era omwami ono ndowooza we yasinga okwatiikirira abamu mwali mumanyi naye ndowoozaawo ettutumu erisingawo eryava era ng'olunaku lwa leero tuli naye mpozi okuwaka katono omwami ono tumumanyi nga kyuma kya Yesu ajja tubuulirako katono lwaki ye kyuma kya Yesu n'ebirala. Okay, munegateeko tunyumyemu naye sebo nsense okulaba kale sebo mukulu Kyuma so abalayi baffe so babulire amannya ge agaddala nga si kyuma kya Yesu. Amannya agaddala bwe mba wakwesimbawo agabeera ku ballot paper mpitibwa nze Ntege Williams. Ntege Williams. Yes. Gemanya agaddala agabeera bwe mba wakwesimbawo agabeera ku ballot paper. Gegaline ku ndagamuntu. Naye gano erinnya nga kyuma kya Yesu nalifuna mabega kaawo mu 1995. Musajja omubulizi w'enjiri kati omugenzi balabye ekkubo Ddeo bwe yaleeta erinnya eryo nange ne ndisiima n'abako gwalituuma nange ne ŋŋaa nange kati nange nze kyuma kya Yesu. Olw'okubuulira enjiri ffe bamu ku baasooka okubuulira enjiri y'oku street. Naye nga amannya gonna amajjuvu Buganda Ntege kyuma kya Yesu. Mukulu Kyuma ova otya ate mu njiri notuuka wano eno wetukulaba kuba nkusanze ku kisebe kya People Power ekamwoti. Yes. Enjiri ne politics byonna it's a service oba buweereza omuntu bw'asalawo okugendamu. So nze naturally oba spiritually ndi musajja mubulizi wa njiri njagala nnyo abantu babeere mu bulamu obulungi. Saagala abantu bazikirire kati bwe nategeera nti eriyo geyeena eriyo sitaani ne njagala nkola omulimu gwa activism ogw'okulaba nti abantu bano babeera n'obulamu obulungi mu ngeri y'okubabuulira enjiri badde eri Mukama Katonda. So nga bwe nkugambye nti enjiri buweereza. Kakati bwe ngenze enkula ne ngenda ne nsoma amawulire ndi munnamawulire mu byebbaluwa mu journalist by profession. Kakati mu journalism omwo mu byamawulire ate mwe nazuulira nti ate waliwo obulimba bungi obuli mu politics ne ngamba nkoze ntya okusavinga mu ngeri eno ate okuyamba abantu abali mu politics babeere abantu abalungi. Bwe ntyo bwe nasalawo okuyingira mu politics nembeera nga ne leero nsanze ku kitebe kya People Power. Emabegako yonna nze mbadde siina kibiina kya byabufuzi kyendimu nti oba NRM oba DP oba FDC oba ki olw'ensonga nti ffe ab'amawulire toyina kulaga osobola okuba n'ekibiina naye toyina kulaga side. Era ebbanga eryo lyonna lyali mbadde mawulire mbadde siina kibiina kyendimu. Waliwo ne wenneesimbako we najjayo ku mpapula z'obwa pulezidenti neesimbayo ku bwa pulezidenti mu 2016 era empapula nazijjayo nga independent nga ebibiina byonna sirabyemu kimpa ssanyu nga nze mu analysis yange gye nakola era nenzija nga independent. Kakati olugendo lwange olwo luzze paka bwe nzize mu People Power era sajja mu People Power ng'ekibiina because People Power si kibiina. It's kigundi kisinde. So paka kati siina kibiina kya byafuzi kyendimu naye I'm a subscriber of People Power. Ndi munna People Power ekisinde kya People Power ekyagala enkyukakyuka n'ekyagaliza Uganda ennungi empya. Wajjayo empapula z'obwa president n'ebikomawo. Bwe najjayo empapula z'obwa president mu wiiki emu palamenti yaffe ng'eduumirwa Mwami Museveni ndowooza ku olwo yeefuula sipiika kiraaka wa palamenti sipiika byonna n'alagira
okuyita mu ba NRM kokasibe nti amateeka gakyusibwe mu weekend kati fe abaali ba presidential aspirants abaali abokusasula emiliyoni 8 mu wiiki emu parliament n'ekyusa etteeka ne bagaa katusasula 25 n'emmotoka ezaali ezotuweebwa ne bagaa tebakyazituwadde kwega buli kimu ne bakyonoona kati omwami ono yali agezaako kutujjamu technically kati mu kujjayo empapula bwe watyo wakoma so sigamba nti oba nalemeera oba ki ne baatujjamu technically kuba omuntu oba oyina budget yo nti ya miliyoni 8 ate olina ga miliyoni 2 aba akujjamu automatically so I didn't lose hope saagwamu ssuubi nasigala ngamba nti era still nja kusigala nga ndi munnabyabufuzi Katonda bw'atyo nannyamba nansula eno mu people power wendi kati si kyolabye mu people power kyotalaba mu bibiina biri ebirala eby'opposition ngera bwe nagambye people power si kibiina kya byabufuzi si kibiina naye kisinde naye kyekyenjawulo kuba wali tolina kyo subscribinga ne right now oli subscriber ku people power kyekyenjawulo ekigirimu olina okuba nga olina ekyenjawulo kyewagirabamu gijjamu ekyenjawulo kye nalaba mu people power eri accommodative oba eyaniriza buli omu buli wandowooza oba oli wa DP oba oli wa FDC oba oli wa NRM bonna obalaba wano n'obukoofira bwabwe ne langi zaabwe ne kadi zaabwe nga tewaliiwo abakola ki abakuba ku mukono oba bagamba nti amwe mugende eri ekitali mu bibiina biri ebirala okyegera biri ebibiina ebirala baagala bakukyusiza eddala ba blackmailinge basiige ettoomi ekibiina kiri oba kiri ekitali wano mu people power kati nze ng'omuntu atayagala nnyo byantalo okukaayana na gundi kuba kati ebibiina by'obufuzi ebiri ku opposition fenna ekigendererwa kyaffe kiri ekigendererwa kimu kujja mwami Museveni mu buyinza nefuga birye erya NRM naye waliwo ebibiina ebirala bw'ogendayo owulira bakaayanira bifo balwanyisa ate bannaabwe bwe bityo kati nze emivuyo ng'egyo mpulira mu mutima gwange nga saagala gyetabamu saagala kuwalagana na muntu gundi olw'okuba ye wa FDC oba wa DP oba wa JEM oba wa NRM njagala nsigaze emirembe gyange ne tuzanye ebyobufuzi ebyekikulu kati eyo yenjawulo eri wakati w'ebibiina ebirala ne people power kintu kye saagala nnyo oba muntu kuntegeerera baŋŋambe nti kibiina gundi kikyawe tokolagana nabo toyogera nabo that is not me sibwe nti bwe njagala okuzanya ebyobufuzi era eyo karakita njirabye mu principal waffe honorable Kyagulanyi Ssentamu he's accommodative ayaniza buli omu wakoma kati ku byobufuzi okyasuubira okuddamu okwesimbawo ne bwe butabeera bwa president oba ku kifo kyonna kyonna president kyo twakikwasa Kyagulanyi mu buli ngeri yonna waliwo ekintu kyokkiriza n'ogamba waawo nzikiriza mpanise Kyagulanyi gwe twakwasa ekintu naye essaawa zino engeri gy'ensula emakindi West Division eriyo munywanyi wange Alan Sewanyana n'abantu abalala baagala okwesimbawo nga bamusiri David Haji Faro ku Ntege n'abalala ku kifo ky'obwa MP saayagadde bayingirira nagambye kanzikakkaneko wano wansi nzije ku bwa Lord Councillor LC5 Makindye West that is Kibuye 1 Kibuye 2 Makindye 1 ne Makindye 2 ntandikira awo mpola mpola naye nga ndi mu buyinza kuba ebyokwogera nina bingi ne ensonga ez'okuleeta mu byobufuzi nziyina nnyingi naye oluusi oba tolina platform ya byabufuzi nga tewaliwo w'osinziira kwogera kikaluubiriza nga bw'oba tolina platform w'osinziira kuzanya byabufuzi bwo kikaluubiriza kakati bwe naba nfunye ekifo ekyo ekya bwa Lord Councillor Makindye nja kuba nfunye platform ng'oli bw'abuuza oba omusirikale oba DP sobaani abuuza oyogera ngaani nga ndi mukulembeze w'abantu nze Lord Councillor ekitundu kino kyonna bwe kiti kuba ebyobufuzi bino oluusi bye tuzannya tebiyamba oluusi bitundu byaffe byokka bwe biti nja kuleeta ekyobyobufuzi nga kiyamba eggwanga lyonna era mba kugenda mu palamenti omulundi guno kuba nali nkyagala nnyo mbadde ngenda kwesiba ku kintu ekyo emyaka egi 5 national language olulimi lw'eggwanga ekintu ekikola eggwanga oba what makes a nation part of it is having a national language oba ekifuula eggwanga
ekimu ku byo mulina okuba n'olulimi olwammwe olw'eggwanga ne bagamba nti eryo ggwanga gundi naye Uganda tetulina national language tuli ku official language simanyi n'Oluswayiri simanyi na biki kati abatutunuulira eri oba amawanga amala agatulaba balabira ddala abawamba tuutu abajjudde omwo okitegeera tuli nze nange mwendi okubeera mu nsi nga temulina national language kati ekyo kyekibadde kintwala mu parliament naye era luliba olwo ndiyingirayo emyaka egyo 5 ekyo nkirwaneko paka nga tufunye national language abataagala Luganda tulina ennimi nnyingi wano ziringa 5 tetusobola kulemerwa kukyuzingamu lulimi lumu ne tugala kale tuleete olulugwala tutandika odusomesa okuva ku nasale paka ku university level nga national language okitegeera nika kati abaliyo nsimanyi bye bakola byonna bibaliko okuba emmeeza waakiri n'ogaa kino katukiremereko so kati ebyobufuzi byange bwe bityo njagadde mbitandikire ku leve eno eya wansi mpola mpola naye nga bwe ndiba wagenda mu parliament that is my major issue. I cannot be a Ugandan without a national language. Yes. Okay. Otugambye ekyava president mwakikwasa Bobi Wine mwenna fenna nze ng'omu okubeeyo omulala nga yakikwasa Besigye Mao Museveni n'abalala. Gwe ng'omuntu wakikwasa Bobi Wine kyanjawulo ekiri mu Bobi Wine era omuntu aliyo oyinza munnyonnyola otya Bobi Wine noyo abadde tamutegeera bulungi ayongera omutegeera. Nawandiika ensonga zange 10 nenziteeka ne ku peegi yange ya Buganda Ntege Kyuma ensonga 10 lwaki nga nze omu nasalawo okuwagira Bobi Wine. So tumugulirako kale n'otuwaako entono ezisigadde banayisanga ku peegi naye tuweeko entono abo abatazira abasobozi manyi okujjabulajjabulamu. First of all, Bobi Wine is a Ugandan. Muna Uganda pure. That one is not doubted at all. Tulina aba president betwalina oba betulina nga amawanga gaabwe gadauta gabuusibwa tiatono muginyi atono bwebityo ne Bobi Wine muna Uganda kitegeeza bwe ziba nsonga nga zikwata ku Uganda kiba kimuluma kiba kimukakatako nakigeraageranya ne Ssaabasajja Kabaka wange wa Buganda. Ssaabasajja Kabaka wange yamanyi lwaki neddira effumbe era tasobola genda China Russia wa agule ennyonyi ennwanyi ne tiyagaasi ajja kubenza entege muzzukulu wa Walusimbi tasobola ne kati oli bw'abanga si wa ggwanga lyo agamba abo tebankwatako kiringa nzo kati okuntwala eggulu n'oŋŋamba gwe bakulembera bwe batuukako ebibi oba ebikyamu kiba tekinnuma nnyo tekinkwatako nnyo naye kwata ku Buganda awo kakati Bobi Wine first of all muna Uganda era ensonga ezikwata ku Uganda ziri at heart zimuli ku mutima. Ekyokubiri Bobi Wine atusomoozezza nnyo nze ndi musajja mulokole ne Bobi Wine atusomoozezza nnyo ng'abalokole naddala bannaffe abasumba. Bobi Wine is a family man ate asitandinze ne family omanyi oluusi abayaaye batera ne bagamba nti ofumbiddwa muyaaye bigenda kukomaawo. He's a family man. That's a very big challenge. He's a family man akumya amaka ge paka kati alina ebbabi nze okuva lwe namulaba nalaba dda Bobi Wine nga nkyakola ku TVM WBS ne Top TV naye nga nange bwe nawulira nti Bobi Wine mufumba alina omukyala nga mbeerawo ne ngamba omuyaaye era bijja komaawo naye he has challenged us. Nze ndabye abasumba abaawukanye ne bakyala baabwe nga babagatta mpeta n'embaga nga baawukana nga family zaawukanye. So Bobi Wine is a family person who will promote the growth of the population growth of Uganda. Bobi Wine muntu wa wansi akuze tumulaba. Nze Bobi Wine saakamula namulaba danga nkyakola ku Top TV nengenda ne ku WBS. I used to come and interview Bobi Wine. Naye ng'omulaba muntu wa ghetto, omuntu ali ebikomando. Kati omuntu oyo bw'atyo atazaaliddwa eri mu posh hospitals, luxurious apartments. Abawanjawulo nze ndi mukkiriza mu Bayibuli ne Yesu Kristo olwaleero gwe tugulumiza kabaka w'abakabaka baabulwa we bamuzaalira ne bamuzaalira mu kiralo ky'ente eri ng'ente zifuka zireeta obusa bwe ziwoggana ne today Jesus Christ is the King of Kings. He has billions and billions of followers.
So nakwata Yesu ne mu comparinga ne Bobi Wine. Bobi Wine mwana waffe wa ghetto wano akuze kati embeera yonna gy'omunnyonnyola abagitegeera. Okitegeera? Bobi Wine mubaka wa parliament agezeseddwa. He's a leader. He has alina qualities za a leader. He's a member of parliament, Kyaddondo East. Yes. Therefore, oli ayangwa mangu gamba nti ayina obumanyirivu mu by'obukulembeze. Biri ebya ghetto president sijja bigenda munnyo naye obu leadership emanyiddwa mu mateeka legally. He's a leader, he's a tested leader. Towulirayo Kyaddondo complaining nti atukulembedde bubi. Therefore, bw'aba avudde ku level eno n'agenda ku yobwa president, I think he will make a good leader. Yes, Bobi Wine ekirala nze ng'omusajja omuganda saagala oli akitwale bubi omanyi bwe tuleeta ensonga zaffe ez'Abaganda ng'oli agamba kati abo balesosoze. That's wrong. I'm a Muganda. Bobi Wine is a Muganda. Ate he did not choose to be a Muganda. So bwe tuba Katonda bw'aba akuzadde ng'oli Munyarwanda, Munyankole, Mukyoli, appreciate God, mwebaze ogaye Mukama nkwebaza kuba wantonda nga ndi Mukyoli Mudaama. Mukama Katonda nkwebaza kuba wantonda ng'oli ndi Munyankole. Tulina nze ng'omusajja Omuganda nina okwebaza Katonda nti Katonda atuwadde omuntu owaffe ava mu musaayi gwaffe ng'Abaganda ate ajja okutegeera ensonga ssemasonga 5. Obuganda bwe zoogerako bulijjo musaba Federo ne mugamba biki kakati Katonda abaleetedde ka pass alinga aseerezezza ekkubo. Ebyo n'ebigambo bigenda eri Abaganda ne administration ya Buganda ne Ssaabasajja Kabaka ne Katikkiro n'Abaganda bonna. Katonda alinga aseerezza ekkubo eribadde likaluba oba eribadde kkalu ennyo. Aseerezza n'agamba nti wuuyo wano wogenda mu ggwanga nga Bobi Wine tebamwagala. Ogende akole, ogende akyoli, ogende wa bonna babuuza Bobi Wine alinka he nitwenda Bobi Wine. Kakati mmwe Abaganda abali eyo abakyali mulooko mbu bwe tunawagira Bobi Wine bajja tutwala nga abasosoze. Mugula amaaso mulabe. Obubaka buno bugenda eri Baganda. So ekyo nakyo nkyebaliza Katonda. It's one of the qualities that Bobi Wine he comes from the central region. Era kijjawo kiri kye balinga bagamba mbu Muganda talifuga wano. Ebyo tebiriyo. Katonda yamanya abafuzi. So Bobi Wine is Omuganda n'ensonga endala nnyingi. Okay. Nkulu Kyuma oyogedde ku ky'Abaganda n'obusosoze. Gye buvuddeko recently kati munaku zino ku Lwomukaaga by the way Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde ku CBS. Yes. Era abantu bavuddeyo ne bavaayo ne bagenza okumwaniriza oba okumulabako. Naye Minister Judith Nabakooba Minister wa ICT and National Guidance yavuddeyo n'agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogedde ebigambo byayogedde byabadde bikuma omuliro mu bantu nga biteekawo n'obusosoze. Bw'oyogera ku Judith Nabakooba Muganda bwe mbeera sijjukira bubi. Musoga. Okay, mbadde simanyi gwangale. Naye okay, yagambye Bobi Wine ebigambo bye bireetawo obusosoze mu bantu n'okukuma omuliro mu bantu era tagenda kuddamu kukkirizibwa kwogera ku radio yonna yadde TV. Kiki okyogerako kino? First of all, kyesinnaba kubuulira balabi. Nze omu ku bakuumi ba Bobi Wine era nga nkola wansi wa Eddie Mutwe, Mbogo ne Mark, abo bonna bakama bange. Era ndowooza alumu abatera okulaba video mulaba nga ndi ku gaadi y'omukulu. Nga ku makya ennyo ku CBS ssaawa 2 nze nasooka okkeerayo. Mukama wange Eddie Mutwe yaŋŋamba Kyuma yangwa mangu ogende ku CBS tulabe security bweri. Ne ntuukawo era nze nasookawo ne nnambula ne mugamba ekintu kiri mulaala principal honorable tanaba kutuuka naye tewaliwo nnyo bantu biki nampa instruction naŋŋamba Kyuma temukkiriza bantu bonna tetwagalawo ki nsasagge. Bw'amala okutuuka waliwo omwami omu akola mu CBS omusijja mwogera mannya ye ndowooza yalowooza nti kati engeri Bobi Wine gye baawulidde nti agenda kujja abantu bangi bagenda kwesomba ate tubakkirize bayingire munda mu premises munda mu masengere bakyankalanye emirimu gyonna egiriwo. Ne tutuula naye ne tumugamba nti sebo kyoyagala kye tugenda okukola
era tetulina muntu n'omu gwe tugenda kukkiriza kuyingira mu masengere abanajja babeere eri ku kkubo kubanga ekkubo it's public land. Anyone can access it, can use it. Ne tubaga teriyo gwe tugenda kukkiriza bano abantu nga 3-4 Bobi Wine bagenda okujja nabo era ekyo kye twalire paka mu studio munda niyo olwokuba nti ekifo sanzeewo amateeka n'enkola ennungamu gye baagala gye twagoberera era abaana bonna abalinga bajja nga tubaga muddeeyo musigale ewammwe awaka mumuwulire ku rediyo abatasobola ne basigala ku kkubo. Kakati waliwo ekintu kye bayita amasannyalaze. Ono ye Katonda yamufukako amafuta gennyini ag'okukulembera Uganda bo bakikirize oba bakigaane. Waliwo bapasa bempulira abakaayana mbu Bobi Wine simanyi munyiwanjaga. That's up to you. Eddagala lyonna lye munywa bateekamu enjaga morphine ebyo byonna njaga. Kakati don't talk that crap. That is nonsense. Katonda talondangako nti omutuukirivu paatiri oba Peetero oba ani oba Paapa yabajja otufuga. Bayibuli etugamba nti Katonda akozesa ebisirusiru oba ebinyoomebwa ye Katonda byakozesa byayagala. So ekyo mbadde ngezaako kugamba bano abantu abanyoomola Bobi Wine abagaa nti talina ani oyo yatusobola ne gwe muwagira abalokole abasinga kuba abawagira Museveni ne gwe muwagira Museveni teri amusinga busamize wano yagende wakakande muvumiira kakande mbu musamize mulogo nanywa amazzi kakande namuyira amazzi nakakola biki nemukuba mu ngalo wano nagende Nambole abasamize enkeera bamubuuse ente Museveni yennyini mwe abalokole gwe mwana gwe mukompeyaringa nti Bobi Wine mwonoonyi nnyo era Museveni ye mutuukirivu. Salva Kiir ndoza yali Garanga Museveni bwe yakyali South Sudan Garanga n'abuusa Museveni ente njeru kati busamize bwenkana ki obusingaawo juzi mu 2000 oba 17 yali ku Africana ng'abalokole basaba aba parliament batera okukolayo fellowship. Najja n'abagamba nti mwe abalokole muwogana nnyo bye mukola oba temubitegeera. N'alyoka abagamba nti museemu ekitiibwa abasamize kubanga olutalo lwali luganye naye bajjajja abo abasamize be bannyamba. Kakati ekyo ngezezaako kireeta nti mujjeewo akanyoomonyooma ne mukompeyaringa Museveni ne Bobi Wine. Bobi Wine sirabangako ssabo lyagenzemu, sirabangako nte gyabuuse, sirabangako ng'ali wano agamba nti obusamize oye. Naye oli abikola lwatu ate nga mukulembeze. Bw'aba tabikoze teri agenda muvunaana kubanga president. Kakati ekyo mukijjeewo. Bobi Wine musajja munnaddiini atya Katonda ate musajja mukatoliki asabira Lubaga. So ako kazzeewo buzinga by the way. So ekyali ku Bulange ne tukakkanya abaana baali batandise n'okuggana ennyo ne tugana kati bawogana poliisi egenda bakuba muuki tiyaga. Ffe twakola omulimu gwaffe ng'abaali ku security y'omukulu nga tetwagala tunyiize ba CBS tugondera amateeka gaabwe ge baagala. After all Bobi Wine wajja n'ayogera ku CBS it hypes efuna listeners abasinga ku babadde bawuliriza saawe kubanga ye nga bwe nabagambye alimu amasannyalaze kiriza obagaana okitegeera. Ne tukakkanya abantu ne tubagamba nedda mutusonyiwe eno tebaagalayo bantu ne babagalira ebweru era abalaba videos bulungi mulaba abaana nga bayimiriddewa wabweru. Waliwo ebintu ebiri uncontrollable tojja ku controlling emotions z'abantu. Waliwo ebintu bye mulina okulekera Katonda yaba controlling. Hati oli awulidde essanyu nti Bobi Wine ali ku CBS oba ali ku Simba oba ali ku Star ajja kuvuga agendeyo. Ate nawe bw'onaamukuba bw'abanga tali mu kkubo oba tatudde mu studio oba takoze eki oba talemesezza mirimu oba okoze musango kubanga ajja kubuuza onkuba nkoze eki. So kakati kyabasukkirirako bo nga gavumenti ne bawulira obujja munda mu bo ne bagaa kakati minisita waffe n'abakoba genda oyogere bino nti Bobi Wine akoma mu bantu omuliro simanyi biki ekyamuyambyeko n'abakooba nti teyamentioninze erinnya Bobi Wine akyogerera wamu mbu waliwo bannabyabufuzi naye abakwogera nti Bobi Wine yakunze abantu era yayisa abantu amazima Katonda mu ggulu nze mbadde nsooka mu kkooti ajja defendinga ebigambo ebyo
ne bwe neebuuzizaako ku bannamateeka abange baŋŋambye yakirese jjeno kati bw'omutwala mu kkooti ayinza oga munnabyabufuzi x n'atamentioninga Bobi Wine ekyo kye kyamuyambye naye nawandiise posti yayi ne mugamba n'abakooba don't touch a button that you won't manage button gy'otaakinze ejja kwokya tanyiga peesafu lijja mulemerera ennugu yaabwe n'obujja nzeeta bano abasajja banneewunyisa mwe muyina obuyinza bwonna muyina emmundu muyina ssente electoral commission yammwe ffe mutuleke tuzanye ebyobufuzi ebyaffe tufune abantu bangi batuwe n'obululu bwonna bujjule Bobi Wine awangule mwe mulangiire ebyammwe bimwagala peacefully ne kati gwe n'abakooba wakajja mu byobufuzi oyagala kwonoona political career yo that's very wrong don't accept to be used temufuuka toilet paper esooka neebeera ennungi buli omu agyegomba n'agigula ne ssente mutwalo naga eyo tipi yange ennungi naye bamala ogyekozesa biri ebyo bye mutegedde ebyemmanju it becomes dirty oli agikwata na bwati n'asuula eri kati temufuuka toilet paper nkozese you better resign muwanike ogambe nti nze baŋŋambye ngende nvume Kyagulanyi ne obwa minisita kambusuula eri murecognizinga amasannyalaze agaliwo murecognizinga omukono gwa Katonda oguliwo Katonda tebalwana naye buli awalana Bobi Wine oba awayiriza Bobi Wine oba akola ekibi Bobi Wine alwana na Katonda direct nze mbabuli amazima ga Katonda mu ggulu you're fighting with God you're not fighting with government of anyone ne mulwanyisa Katonda yennyini why you just imagine who is Bobi Wine comparably kuba politicians ababaddewo yani naye oluusi abitunulira nga teyeetegeera kati waliwo ebintu ebibasukkako nga kyabwa Katonda it is divine that Bobi Wine Katonda yaddira emitima gy'abantu n'agikwata n'abagaa kati mitima mwenna mutunulire Bobi Wine therefore abantu nga bannabakooba don't fight God kubanga oba oli kafu togenda kunkyayisa Bobi Wine togenda kukyayisa abantu abagala Bobi Wine olw'okuba okozeseze empewo waliwo bannabyabufuzi abatandisa okukuma mu muliro mu bantu kati tugambe tuti aboogera ebigambo ebibi alinze pulezidenti wange wano Museveni wano atutwala ssaawa zino atufugisa ekifuba teri amusinga kwogera bigambo biri insightive oba ebivuma ate okozesa ebigambo nga go and eat your mother's something okwata mu kabina k'engu waliwo ebigambo nze byolusi byensuubira nti omukulembeze teyandibyogedde n'alyoka avuma ab'opposition byonna these idiots bano simanyi biki emisege sijja giwa buyinza ffe tumanyi ofuga bantu ate gwe otugamba misege emisege teginnajja kusaba buyinza abantu be basaba obuyinza okitegeera kati gwe buddira bate abantu b'okulembera obayinako amaanyi mangi nnyo obafuga gw'oyagala okusobola okumutta Museveni ne bw'aba ayagala leero asobola okulagira amagye ge n'agamba mugende kuba ennyumba ya Bobi Wine zibbomu mugitulise naye mumutte obuyinza abulina ne bw'oddira gwe omukulembeze abantu gwe basuubira nti tooniyo yandibadde wansi aye n'oba nga abantu ovuma bavume then you don't portray a good leader. I'm sorry to say that. So kati Bobi Wine bw'aba ayina ebigambo byayogedde nga biri insightive ddala nga omanyi oluzungu nawo lututawaanya kakati bannaffe abali mu poliisi ne mu ministry government beyawa ebifo ebintu ebimu tebabitegeera kali wa poliisi agenda n'akukwata n'agamba you have incited violence oli wekka okutta ekipande kakali n'omubuuza what incitement have I done have I made here era ani gwe incitize n'atuukako obulabe oba n'akola obulabe kyovola banwanirira nnyo ekintu kya national language ebintu bino bwe bibeera mu nnimi ezaffe ennansi omuntu ajja kitegeera naye kati batuula eyo mu zi DPC's office mu gavumenti zaabwe ne bamala gakwatakwata bantu ne bakuteekako ekisango ne biggweeraawo you are inciting violence n'agenda mu kooti ne bamugaa leeta be yakosezza nga tewali ne bakumalira obudde kwegabazanya bipolitics ebyekisiru date politics kati date politics gwe twagala okujjawo tuleete obufuzi okuyita mu Kyagulanyi Center tuleete obufuzi obwesimbu
nga tewali wanyigirizibwa era President Kyagulanyi Kyasiba abagamba twagala tuzanye ebyobufuzi ng'ow'NRM ajja kweyagalira mu Uganda, owa DP, owa FDC, omulokole, omukatuliki, omunyankole, omukiga, everyone, omuyaaye, omutegeevu, asomye n'atasomye. Ffenna nga tuli mu nsi etweyagaza. Ffe gye tuyita Uganda empya nga tewali wanyigirizibwa. Kati kiba kitya nga Bobi Wine awangudde akalulu ne kabalema okukyusa nga bo gavumenti bwe bateeseteese okukikola. Kati ffe be banyigiriza naffe ne tugamba Sewankambo mumanyi yaliwo NRM katugende tusaanyewo ennyumba ye. Ani Nankabirwa Ruthi yali atumanyira nnyo katugende tutta abaana be. How will it be? Kwa ne Bible egamba kyosigo kikungula mu abe NRM abakoze obukyayi bye musiga mujja bikungula. So bwe mba temwagala kukungula ebyo, let's play good politics. Oba mukirize tuzanye ebyobufuzi ebyobutegeevu ebiri accommodative. Yes. All right. Mukuru Chuma kya Yesu nga tumaliriza. Ndowooza njagala osibula abalabi bange ndowooza balina obubaka obusembayo. Abalabi ba munno mbagala nnyo era mbeeyanza nnyo okubeera ng'omukutu guno temuguvaako. Nze Buganda Ntege Chuma kya Yesu ge manya gange era bwe tunaatereza maaso awo ge ngenda okulayira mu kkooti gabeere nga ge manya gange agali official. Naye ku ballot paper nziramu okujjukiza bannamakindye Kibuye 1 Kibuye 2 Makindye 1 ne Makindye 2 nti ku ballot paper gwe mumanyi nga Chuma kya Yesu erinnya lijja kubeerako Ntege Williams kuba bye biri ku mabaluwa gange ag'obusomi era mbadde mbasaba nti beera coordinator beera campaigning manager wa Bobi Wine wonna wooli mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga beera campaigner wa Bobi Wine. Tukole ebyobufuzi ebigenda okuzimba Uganda eno. Toyanza nnyo sebo. Ku lwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala. Alright. Omulungi abadde ndaba essaawa zino Dambari Gemanyala tubadde n'omukulu Buganda Ntege Williams abasinga gwe mmanyi nga Chuma kya Yesu era nga tubadde twogerako naye ku nsonga zino naziri era nga atunnyonnyodde erinnya gye lyava erya Chuma kya Yesu ndowooza abasinga bulijjo mwebuuza omwami ono erinnya yalijjawa naye tufunye leero okumanyisibwa ku ngeri erinnya eryo gye lyajjamu n'engeri gye yalifunamu era nga Bannamakindye West azeemu okubakakasa nti akomawo ajja kuba Lord Councillor tabwegenda nga kajjawuzi yakuba Lord Councillor Makindye 1 Makindye 2 Kibuye 1 Kibuye 2 yagenda kujjera umanye erinnya Ntege Williams yeri ku ballot paper bobeera omunoonyaako tikinga omuntu omulala yena. Okay. Mubadde balabe balungi nnyo okuba gye twatandikidde Dambari Gemanya gange olunaku lwaleero mbadde kamwokyawe mbadde nsinzira okuweereza teweerabire subscribinga bwe gubanga gwe mulundi gwo ogusoosa okulaba channel yange eno buli kiseera kubeerako videos empya oklikinga kadako n'obeera ng'osobola okuba ng'ofuna notifications buli lunaku video empya enamba yange esimu yeyo yali ku screen yo osobola okunkubirako ne twogera mbu oba olina kyoyagala okuyambamu oba kyoyagala okuwabula mu ngeri yonna yonna yasobola okujja mu kabox kange aka WhatsApp osobola okunkubira osobola okunsindikira ka message. Facebook page eri muno teweerabira okulikinga Facebook page eyo emirimu gyaffe egy'enjawulo emyala gye tukola n'ogifollowinga mwebale nnyo mwebale ddala mweraba.